Tereza ensobi mu lulimi Oluganda mu kanyomero kaffe akayigo Oluganda. Bwetwongerayo omusumba Moses Odong alondeddwa nga Kalabalaba w'abalokole mu ggwanga mwite National Overseer. Okulonda kuno kubadde ku M10 Arena erugogo kyokka Baayise poliisi okukuuma akalulu kano waleme okubaawo obuvuyo bwonna. Okulonda obukulembeze mu kanisa z'abalokole wansi w'ekibiina ki National Fellowship of Born Again Pentecostal Churches kubadde ku M10 Arena erugogo awakuŋŋaanidde abakiise okuva mu makanisa okwetooloola eggwanga abasibe mu lukumi. Obujja tubusuubiramu okuteeka abalokole mu bumu. It is really a great opportunity for us to express our feelings as the church and to get somebody to represent us so that Kalabalaba makanisa gonna ng'abeesimbyewo babadde bataano ng'emirembe yabadde wakati wa Bishop Michael Chaze ne Moses Odong buli yeesimbye yaweereddwa omukisa okunnyonnyola ebyo byagenda okuleeta ekkanisa wakati mu ndoolo n'okusaakanya. In Bible studies, I have a master's degree. What are we talking about here? For tractors, we are going to put all these things in place for us to do agriculture seriously. I request you today, let's make a change that we can trust. Bakulira akakiiko k'ebyokulonda baguddewo okulonda mu butongole era abakiise ne batandika okusuula akalulu. Babadde w'esindika gano kuba bagenda okupalira obululu oluvannyuma lw'obudde obwaweereddwa okuggwayo ekyawaliza okufuluma. Obwongeke wadde w'amaanyi obwakati w'enjuyi z'ominga zitya nti obululu bwandikwatibwamu. Abasirikale balabiddwa nga batambula nabo okutuusa bafunye ekisaawe okubala ne kuddamu. Ebyaggwedde nga Moses Odong nga bwangudde Michael Chaze ku lusamu mwenda nga yafunye 263 yalangiddwa ng'omukulembeze omujja. Bishop Odong Moses scored 700. Odong wakati musanyi yeebazza abakiise olw'okumusaamu obwessi n'eyama okuweereza ekkanisa. Tugenda maaso n'okukulaakulanya eggwanga lyaffe mu byenjiri ne mu byenfuna ne mu by'obuweereza. Baba bwetaaga omukulembeze asobola kuweereza n'omutima gwonna. Kyani Mutyaba ne Joseph Setibe bakusakidde eggule. Yoge Bishop Dr. Moses Odong olw'okutuuka ku buwanguzi obwo. Kakati mu kanyomero kaffe akakungula n'abasi Overseas Uganda Limited olunaku olwaleero abakugu kabakulage engeri gy'osobola okulimamu ekirime ekyakasooli naddala mu biseera bino ng'enkuba etonnya mwattu n'ofuna kiralo.